e-passport oba passport za East Africa ampuliriza kakati ate zibizadde zirujukira zigula sente buwanana era zakatandika okubeera nga bannayuganda tutandika okubeera nga tuzikozesa olwo nga tuziriplacinga ne passport ziri ezibadde enkadde eza Uganda wenjogerera nga gavumenti ezimu ate zitandise okubeera nga zigana passport zino bannayuganda balajanye bangi bakonkomadde era bamiddwa visa olwa passport zino ate empya eza e-passport kati ebigambo bibino mbirese nakugamba nti amawulire ku EKTV nga kuleetera nga begabagazze agatiisa nga kuwa ageraliikiriza nga kuwa agessanyu nga kuwa munnange sinze embanko z'amawulire gano nze omulimu ogwange ndi muzindalo kugakutuusaako butuusa ogategeera oba osanyuka osanyuke oba onyiige naye ng'omaze okubeera nga amawulire ogafuna kati ebigambo bizze si birungi ku passport zino zennyini empya oba ziyite e-passport ezakabeera nga zi-introducingibwa gavumenti yaffe ey'eggwanga Uganda era bannayuganda bangi ne batandika okubeera nga bazikozesa era batambula kati essaawa zino ze bakozesa ne mawanga gali agawala aga America Bungereza nawa ze bakozesa naye ekisinza okubeera nga kyennyamiza n'okubeera nga kikabya bannayuganda n'okubaleka nga bali stranded kati wiiki namba munnanga amawanga agamu mwali eri ku lukalu lwa Bulaaya mu Europe gagobye passport eno ya e-passport kati nze byenkuletedde enkunyonyola otegeere nti munnange ekintu oyinza okusanyuka nga okifunye naye ne weerabira nti ate ekikadde ekibaddewo kyekibadde kikisinga omugaso. Eke master emabega w'omuzindaalo ku lutimbe gaggadde olwa EKTV nze ntuddewo ku lwa EKTV news team yonna okubeera nga nkusosotulira ensonga eno amawulire agazze ku mmeeza tubeere nga tugagayagayamu n'okubeera nga nteekako galubindi nkukubira ettooki mu nsonga eno otegeere nga bw'oyimiridde kati n'obuwombeefu kankusabe ng'enkola yaffe bweri wano ku EKTV nti video yaffe tusooka nitugiwa like oba kye tuyita ekigalo kino kijambako okubeera nga efuna mileage buli munnayuganda waali n'abeera nga asobola okubeera nga yeebeereramu n'abeera nga ategeera oluvannyuma lw'okubeera nga afunye egguli lino kati yo mpya nga bulijjo tumusaba nti subscribinga ku mukutu gwaffe okoone ku kadde tubeere nga waaka bw'abazze ng'ono ate omufuna bufunyi direct akusanga awo wootudde n'obeera nga gwe weemiisa ogwaffe gwakubeera nga tumunoonya kati ne mbatumirako mikwano gyange mwenna abali mu Europe naddala mu ggwanga erya Denmark bw'oba oli mu ggwanga erya Denmark Europe Schengen countries awo kakati nno kansumulule owulire ebigambo bino bizze si birungi mukwano gwange naawe obadde ayagala okubeera nga otambula omanye nti ogenda kufuna visa oba togenda kubeera nga ofuna visa kubanga kimaze okubeera nga kikakasibwa amawulire gamaze okubeera nga gakakasibwa bannayuganda 10 balambirira wiiki eno abamaze okubeera nga bammibwa visa wali eri ku Danish embassy oba ku embassy y'eggwanga erya Denmark kakati ensi eno eya Denmark yavuddeyo direct bukukuubira ng'omusezi agule suwa nti yakulirako bantu bange neewereza ekiwandiiko oba obubaka namutayiika ng'ebusindika wali erugogo kuba visa facilitation and service global munnange bawereddwa ekiragiro aba visa facilitation services a global ne bagambibwa nti government ne bagamba nti mulekeraawo okubeera nga mukkiriza omuntu n'omu okujja eno bastopinga abantu bonna ba travelers abayina passport eza e-passport okubeera nga bagenda mu Denmark mukwano gwange ojja kumbuuza nti ate kati abagenda edda nga balina passport zino bo bakola batya nange simanyi kubanga passport zino zezibaddeko era abantu bangi babadde bajja batambula kubanga neggwanga erya America lyakkiriza passport zino n'erya ggwanga erya Bungereza ate nga ge mawanga tusinga okubeera nga tumanyi ku nsi kuno ag'olugezigezi ne Israeli gano gonna gamala dde okubeera nga gakoneramu passport eno okubeera nga munnange bagiverifying validated ku mawanga gano naye kakati eggwanga eno erya Denmark lyagambye nti nedda ligenda kusooka kuddamu kuba tooki n'okwekenneenya passport eno mbubbo balaba ate erinamu engeri y'emiwaatwa kati tetumanyi ate nga gavumenti yali emaze okubeera nga ekirangirira nti passport ziri enkadde zo zaavaawo tokyasobola kubeera ng'ogikozesa n'oyita ku airport ya Uganda ng'ofuluma Uganda okuggyako oyo yekka ali ebweru wa Uganda ng'alina passport eno ate yakkirizibwa okukomawo kubanga ayinza okukwata n'abakubeera ng'afuna omukisa okufuna passport eyo empya eya e-passport wadde nga ne passport ezo zigabibwa ne mawanga amalala eyo gy'obeera oli waliwo process eyitibwamu no feeling nga n'ojuza buli kimu ku online passport eyo nesobola okubeera nga ekutuukako ne DHL
wobeera oli wonna kasitoba nga toyina munnange muntu agikuleetera ogenda bugenzo ba ku embassy nobeera nga munnange oyogerayo ne babeera nga bakuyambako okufiringa ensonga zonna nobeera nga ofuna passport. Kati gyebukedde olunaku olwaleero nga abasajja bazze ne bawa n'obujulizi ne bakakasa nti no munnange Danish authority baagaana okukkiriza passport zino. Aba Danish authority baagaana okukkiriza passport zino nga bagenzi waleeri ku Danish embassy ne bagaana okukkiriza passport zino. Kakati kuno kuliko omusajja amayitibwa nga Kamya Anthony. Ono agambye nti amaze wiikisi 2 buli lunaku olukya ku nsi kuno nga yeewuba nga agenda ku Danish embassy nga asaba visa. Abasajja ne bakawangamula ne bamugamba togenda kufuna visa ng'okutte passport eyo. Kyokka ng'ono agamba nti passport ye ate abadde yaakagifuna era buli kimu ekirimu yakiyisa mu makubo matuufu okufuna passport eno. Naye abasajja baamuganye omukisa ne bamugamba nti munnange egy'okutte passport eyo ojja kutusonyiwa. Passport eyo tenaba kukkirizibwa gavumenti yaffe erabika nga ekyalimu ebirumira. Kakati nno omulala amanyiddwa nga Namanya Ivan ow'ekiyaga Kigala Shema district eri. Ono agamba nti yafuna passport ye mwezi gwali gwa 3 omwaka guno gwennyini ng'eri ono ekyamufunisa passport eno liiti oba pakupaku yali agenda kola internship program mu ggwanga erya Denmark. Kakati ono bwe yamala okubeera nga afuna passport eno n'agenda n'asaba visa wali eri ku Danish embassy okugenda munnange yeyongere okukola internship program ye mu ggwanga eryo mu kibuga Copenhagen. Naye kyamubuukako bwe yatuukawo abasajja ne bamugamba nti passport nedda. Kakati katulindeko bakama baffe okuva ku gavumenti eya Denmark emala okubeera nga ateddamu ewekole okubeera nga enoonyereza okumala bwe naba munnange maze okubeera nga verifying ebintu bino nti passport eno eryokke bajja kubeera nga batukkiriza tusobole okubeera nga munnange tubakkiriza mutambule. Naye kakati ojja kutusonyiwa omukisa gw'okutambula togulina. Era omusajja ono yakukkulumira nnyo gavumenti eno eya Denmark. Kakati neegatibwako banne abalala nkugambye bali abantu 10 abammiddwa visa buli agendayo ng'okutte visa eno ne bw'oba obadde obeera Denmark. Kati kankubulire mukwano gwange ng'oli Denmark n'ojja eno ng'olina ne visa yo ogenda kulemesebwa okubeera nga atoddayo olw'okuba nti passport eno kakati Danish embassy ne Danish government beekutewo ne bagamba ng'ekitole nti passport eno kamala okuddamu okubeera nga bagyetegereza. Kakati olwo oluvannyuma ba travelers bajja kubeera nga babata basobole okubeera nga batambula. Naye nkunnyonnyole nti passport eno efaananira ne passport ey'eggwanga ery'e Kenya, efaananira ne passport ey'eggwanga ery'e Tanzania. Tetumanyi lwaki eggwanga erya Denmark lye livuddeyo lyokka okubeera nga likuba ebituli mu passport eno okubeera nga bakyagyetegeeza kye beetegeeza kyatulemye okubeera nga naffe tutegeera. Naye nga munnange ayagala okusaba visa ogende Denmark sooka weesabire passport gavumenti ya Denmark emala okubeera nga egikooneramu kubanga nkusomedde amanya wano g'abantu 2 nga kuno kuliko Ivan Amanya. Oyo ye nkugambye abadde agenda kukola internship program wali mu ggwanga erya Denmark mu kibuga Copenhagen naye bamumma visa lwa passport. Kakati ate nenkulira n'omulala amanyiddwa nga Kamya Anthony. Ono nkugambye nti yakakulungula ennaku 14 nga buli lunaku akeera ku makya kugenda kwewoba wali eri paka lye bamugamba nti ojja kutusonyiwa togenda kubeera ng'ofuna visa ng'okutte passport eyo. Ate nga passport ezo ze zikkirizibwa minisitule yaffe yaziyisa ne gavumenti n'ezikooneramu negamba nti yes tuvudde ku passport ziri enkadde tukozese zino empya kubanga ze ziri mu tekinologiya yenna era data w'omuntu yenna mu passport zino empya mwali bulungi nnyo kubanga passport eno empya ekorespondinga bulungi nnyo n'endagamuntu yo gy'obeera okutte mu Uganda, ekorespondinga bulungi nnyo n'ennini namba eri ku national ID ya Uganda, ekorespondinga bulungi nnyo na buli kimu ekyo. Kakati tumanyi lwaki abasajja bano passport zino ate bazeemulugunyaako okusinga ziri enkadde ezaaliwo ng'ate tezaalina data mulamba mujjuvu w'Abannayuganda mutuufu okwenkanankana zino. Nze Eke Master nkwebaza nnyo atambula n'omukutu gwaffe gwa Eke TV. Webale nnyo bali ddala kyokola ky'amaanyi nnyo era kya ttendo nnyo. Sinza kwa kubeera nga nkwebaza munnange nnyongera okubeera nga nkutumirako yonna gy'oli mu nsi yonna nti webale nnyo bali ddala kubeera nga otambula naffe ku Eke TV. Alina ky'owabula mukwano gwange mpuliriza ojja kubeera nga oteera mu komenti oba olina ky'ogamba tusobole okubeera nga tukitegeera era nja kubeera nga nange nkuddamu wansi awo
nga tunyumyamu ku komenti. Mukama Katonda agenda kunkumira takumira mpeera, akumpera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo mu bulamu buno obw'ennaku zino obwataasula otaasibewo bw'ettambulira mu Ssaabasajja Kabaka awangaale alamule Obuganda. I sign out for now. Bye bye.